Osibetano munafe nkwebaza gyotusizaako engalo nenkwebaza okwekumira ku Bukedde TV1 nga bwe nakugambye kwemo tugenda kuba tukutuusaako ebibadde ematuga gye tusiibye olwaleero nga Bukedde family ate kosa n'amawulire ag'ennaku ge tufunye ag'okufa kw'eyali Supreme Mufti Sheikh Ndirangwa n'amawulire amalala mangi. Nze kuteesa Julia Mosi ne Mibo Mulungi katandike n'ebikulu ebigalimu. Experience the ultimate in bathing luxury with Lanzo Luxury Bathing Soap. Choose from a variety of refreshing types. You can find Lanzo Luxury Bathing Soap in shops and supermarkets nearby. Jangu kumole sogagate nga Mirage Tiles Limited egulawo state-of-the-art showroom. Omuli Tiles okuva India, Spain, Uganda ne Kenya. Emiwendo gisaliddwa. Tukubireko. Kitalo eyali Supreme Mufti Sheikh Ndirangwa afudde. Yasangibwa n'omulambo mu nnyumba asimbiddwa mu kkooti n'aggulwako ogw'okutta omuntu. President Museveni aguddeyo ebbanguliro ly'ebyemikono e Kayunga. Kiyitiridde matuga nga abayibaniriza Bukedde family Ssaabanyanyanya abakyamudde. Omubujjuvu otandise nagwo omusajja yakwatibwa oluvannyuma lw'ebigambibwa nti yatta omuntu, omulambo gwe n'agusibira mu nnyumba n'ekigendererwa eky'okugulya. Leero asimbiddwa mu kkooti n'asomera omusango gw'okutta omuntu n'ebigendererwa bye. Sam Gwedda ow'emyaka 35 yakwatibwa ku ntandikwa ya wiikendi oluvannyuma lw'okutemula omutuuze Francis Sekono ow'emyaka 48 ku kyalo Kalongo mu ggombolola ya Kaliisizo Rural mu disitulikiti ey'Ekyotera nga bwe twakulaga mu mawulire agataliiko nfuufu. Sekono yali avudde ku kyalo Kyerutooma ng'e Kalongo yali agenze kwetaba ku mbaga era abatuuze mu kwaza baasanga omutwe gw'omugenzi nga gusibiddwa mu kadeya wansi w'ekitanda kya Gwedda ate ebitundu ebirala eby'omubiri nga yabisa mu kisenge ekimumu yali afumbira. Omutwe tugusanze ku kisenge kye mwennyini mwasula nga yaguteeka mu kadeeya ate ekiwuduwudu nga kiri ate eri gy'afumbira. Kati olwaleero Gwedda aleeteddwa mu bukuumi obw'amaanyi ku kkooti Ekyotera n'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi ow'eddaala erisooka Ignatius Ategeka n'amusomera omusango gw'okutta Ssekkomo olw'ebigendererwa bye. Omulamuzi Ategeka tamukkiriza kubaako na kyayogera kuba omusango gwe yazagwa Nagomola bw'atyo n'alagira atwalibwe mu kkomera lya gavumenti e Kasaale okutuusa nga 9 omwezi ogujja lw'anaakomezebwawo mu kkooti y'emu olwasindikibwe ku alimanda mu kkomera ekkulu e Masaka gy'aliva okutandika okwewozaako. Abantu mu kkooti bakuŋŋaanye mu bonje okulaba ku Gwedda olw'ekikolwa kye yakola ekyawunikiriza eggwanga n'okusiiga ekitundu kyabwe erinnya ebbi. Tubadde tetukirabangako nga tuwulira biwulire era we twabira ku mawulire ga Bukedde. Nze nsazeewo olwaleero okujja mu kkooti okakasiza ddala nti omuntu ono gy'ali era mulabye. Naye ekirungi nti kkooti omusango guno egukutte essajja kikulu nkakasa nga obwenkanya n'abantu b'omuntu eyattibwa oba eyaliibwa bajja kufuna obwenkanya. Ekyamazima nali nga nange mbiwulira naye nga sikirabangako. Tuvumirira ekikolwa ekyo obutaddamu kubeera mu kitundu kyaffe era tugaba Bannakyotera obutaddamu kulya bannaabwe. Ekirungi aleeteddwa mu kkooti katusuubire nti atusaba kkooti ekkirize famire efune obwenkanya kubanga atuusiddwa mu mbuga z'amateeka. Omusasi waffe azeeyo ku kyalo Kalongo nga naye abatuuze bakyekkokola ekikolwa kino era ne basaba amateeka gamulamule. Tusaba kkooti emuwe ekibonerezo ekikakali kukkiriza takyetaagibwa kubeera mu bantu. Muganda w'omugenzi Ssekkomo nga ye Ssentongo Moses agambye nti bamulekwate balina mwasirize naye asanyukidde ekya kkooti okutandika okuvunaana eyatta mukulu we. Tuli basanyufu olwaleero tutegeezeddwako amawulire nti bamututte mu kkooti ne tusaba gavumenti tuli bantu banaku naye mutulamulire omusango nga bwe gwetaagisa abaana bano bato. Nze kennyini tata waabwe nange sina mulimu gwa nkalakalira gy'omusanga gwe nkola ne kitaawe nga wabadde. Ayongeddeko nti ne muwala w'omugenzi nga Estera Nassolo yabulira e Kampala gye yatwalibwa okukolera nti teyasobola na kuziika ku kitaawe kuba abamukozesa tebabamanyi era amusabye yonna gy'ali okubatuukirira kuba bali mu bweraliikirivu.
bwe twali omukyala yali amusitotto okukola tugezezaako konfamigana ye yagamba nti omwana yakumufunira omulimu ewalala tumwagala ajja kubanga taata we yafa bantadde ku bunkeeke kuba nze natwala omwana. Mulio wa John Bosco yakusakidde kulire lino ku Bukedde TV. Ate yali Supreme Mufti Sheikh Silman Kasule Ndirangwa afudde kiro kya leero mu ddwaliro Mengo gye yaddusibwa wiiki ewedde nga mulwadde. Ndirangwa afiiridde ku myaka 62 nga agenda kuziikibwa olunaku olw'enkya e Lwengo. Yaliko Supreme Mufti Sheikh Silman Kasule Ndirangwa afudde. Ndirangwa afiiridde mu ddwaliro Mengo gye yaddusibwa wiiki ewedde nga ludde nga tawanyizibwa obulwadde bwa ssukaali nga tawulira mu ggwanga lya Amerika. Omwaka ogugwedde okujja yebona okukebejjebwa abazira mu lufunya muligo okufa kwa Ndirangwa bagenze mu ddwaliro Mengo kati mu kiyongobero. Mukulu wa Ndirangwa Haji Mukasasi mugenze ategeeza nti muto wafudde ku ssaawa nga zinaatera okuweeremo. Ono abikidde Pulezidenti Museveni abasiraamu bonna n'abantu abalala n'ategeeza nga bagenda okuziika olunaku olw'enkya ku kyalo Kirayangoma Eddegeya mu ggombolola ekiseka mu Lwengo. Sheikh Silman Kasule Sheikh Amerika Katerega agedde kulambwa Ndirangwa kuviira ddala ku ssomero namutendereza olw'etwaze n'obwagazi bwabadde nabwo eri eddeene. twala omukisa guno okutuusa amawulire ag'ennaku ag'okufa kwa Sheikh Ndirangwa. Ndirangwa yasemba okulabikako mu lujjudde mu kusala Eid Adha nga 6 omwezi guno ali kubaka byawa abasiraamu. Weeteekemu ekifaananyi singa Ibrahim yasala omwana we wali musaze obwo ekibanga kyakwebuulirira. Ndirangwa yadda mbikira byali Supreme Mufti omugenzi Sheikh Zubari Kayongo yafa mu mwaka 2015. Emyaka 9 gisi Sheikh Ndirangwa yawaya mu Bukedde TV programu y'omuntu w'abantu n'ategeeza nti yazaalibwanga mu mwezi gw'ekkumi mu 2006 ku lunaku lwennyini Uganda bwe yafuna obwetwaze. Bazadde be mugenzi Haji Muhammad Kasule ne Hajat Ajiri n'akawungu ab'ekiseka mu Lwengo. Nibandira bulungi ne bannungamya bulungi ate ne bansomesa nesibe ate ne bansomesa ate ne bandaga butya bwenteeka okutambula mu nsi. Yalekulira obwa Supreme Mufti mwaka 2025 agamba nti entalo zaali ziyitiridde. Njagadde mbategeeze olwaleero nti emirimu gy'obusiraamu egy'obukulembeze ngiwummuza ndizayininze olw'emirimu gy'obusiraamu gyembadde nkola nga Supreme Mufti wa Uganda. Ngiwummuza ku lw'ekitiibwa ky'obusiraamu, ku lw'okukuuma obusiraamu, ku lw'obukulu bw'obusiraamu, kubanga nga nze Supreme Mufti Sheikh Silman Kasule Ndirangwa sirina kyendi ku busiraamu. Obusiraamu bugazi nnyo, obusiraamu bunene nnyo. Ku lw'obulungi bw'obusiraamu sisobola kusika muguwa na bakadde bange okudde eno n'eno. Azakyogera lunye nti buli kintu kyakoze akijje muntu yeze ku lwa Allah. Tweyise bulungi tubeere kyakulabirako kirungi tuyomba Oluganda tetukutula. Lisale Mutyaba yakusakidde gulino ku Bukedde TV. Kitalo nnyo ddala ekya Sheikh Ndirangwa. Ate malala kiyitiridde abakozi ba Bukedde Family basinkanya abatuuze b'e Matugga era programu zaffe zonna ku Bukedde TV ne Bukedde Farmer tuzikoledde boogedde ebimanyiga nga bwe baanukula abakwatibwako bayambibwe. Abatuuze b'e Matugga n'ebitundu ebiriraanye bawokereza nkola ogenda mu katale k'e Matugga ku mabanda bateekeddwa entujji ya Bukedde Family gyetwesibye nga tuweereza butereevu abaayo. Matugga oye!
eno programu zabukedde ez'enjawulo okuviirira ku kyenkya ziweerezeddwa butereevu. Gwe Mwamese guyo w'okubukedde nga tusanyusa nnyo okulaba mu kitundu kyaffe. Kuteko n'okukwatako nkuwulire ddala enkuwulire eseekuyanze enzala b'engabi. Abatuuze mu kitundu kye tebafunye omukisa okuwaayamu n'abakulembeze baabwe ku mitendera egy'enjawulo programu yatukyogereko ebadde ekkuriza Kaloole Sseruga Matovu. Singa olaba obulyake omusomesa bw'atasomesa baana si bulyake ddamu nti bulyake. Wana abakulembeze ab'enjawulo kubadde Mmeeya w'Egombe Kasirifu Kabembola, Alvin Mutebi okuva mu Anti-Corruption Coalition Uganda, Kasirye Steven okuva mu ofiisi y'akalisizo wa gavumenti, ne Natasha Mariam omwogezi w'akakiiko aka State House Anti-Corruption nti bakubakanyiza ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo. Ku State House Anti-Corruption tulina eŋŋombo mbu egamba see something say something, ekitegeeza nti bw'olaba ekintu ekitali kituufu y'okyogereko. Kaliso Lisa alina obuyinza obukukwata n'akusiba ojja onnyonnyole lwaki tewazze ng'akuyise. Obutawuliziganya obwo wakati w'ebitongole bino oluusi naffe abasookerwako eno kituleetera okubanga omuganyulo gwabyo teguvuddeeyo bulungi. Bw'oba okoze obulyake kuggwe mwennyini nga weekozeeko obulyake, kati we banaakuwa obuvunaanyizibwa okukulembera abantu onookola ki? Wana abatuuze boogedde ensonga ezirudde nga zibabobbya omutwe. Ngaffe abaalwana ne tulaba nga omukulembeze w'eggwanga eddakiika eno yeekanze okulabika nti abantu tebafunanga ssente zaabwe. Mmwe nga mwe ababadde bakinoonyerezaako mutuuseewo abassebo, ekyo temubadde temukiraba mu ofiisi ze mutuddemu. Ekkubo erya Kiramatugga, ekkubo litufuukidde obuzibu maama. Baatutwalako ebiwandiiko byaffe byonna, twasayininga ssente, kati omwaka mulamba n'ekitundu tebatuwa ssente zaffe. Mbuuza awo tewaliiwo nguzi? Emabega awo juzi mwatusindikira abandira, abakazi abakadde, abasajja abakadde ne bavaawo nga tebakolebbwa nako. Wennyini awo ne bagamba nti omuntu nga talina ssente tokolebwako. Abakyala ne bavaawo nga tebakolebbwako. Ekintu ekyo kituluma. Abakadde tebasobola layini n'abantu abaliko obulemu. Babakolere special days ng'era we ziri special interest groups. Muzeeyo obuzibu bwe tusinza okusanga oluguudo lwayita mu bifo byaffe. Nze nalina ennyumba lumuzi mukaaga ez'amaduuka. Projekiti we yajja eyo gye sasobola kuyimiriza enju yange yagiyitamu. Ngenza okulaba ku TV ng'agamba nti abantu b'omu kiti baafuna ssente, ekiremesezza okufuna ssente, balina ebizibu, ebibanja byabwe birina emisango. Njagala Yuda dde wano andaga abantu abalina emisango. Muganda wange yali ne ku nnamba emu mu mwezi ogw'omusanvu omwami ono abagenda osasula. Kale mukama wange muzinda gweke tobongera. Kyokka n'abakulembeze nabo baanukudde ku kwemulugunya kaabwe era ne bawana amagezi. Ensonga yo compensation Ministry of Works egikolako kukakasa nti ofiisi yaffe egenda kwogerezeganya nabo. Njagala okutegeeza ffe nga loko gavumenti tulina we twalabikira. Era olwayo bw'ombuuzanga ti naye abantu bameka abagenda okusengulwa nababavaluwenga batya? Offices tetulina statistics. Waliwo yayogedde ku president's pledges, naye waliwo komiti evunaanyizibwa ku bisuubizo bya gavumenti n'ebisuubizo bya president. Bwe kiba biba tebizze era waliwo ebirondoolebwa. Ku ssaaza amala g'ekimisana Radiswinansa nakyawusirwanga aze mu pulogulaamu y'oluyimba lwe ebadde kubirizibwa Maswanko ono agumizza abantu ku byokwerinda n'asaba abantu okuttira enteekateeka za gavumenti omuli PDM n'emyoga. Tuli olumosi emitwalo 6. Ku mitwalo egyo 6 abantu 7 be baakafuna ssente. Naye ekyessanyu President agenda kutwongera ku ssente za PDM. Bukedde Fama embuntikisi. Olumaliriza munnabyamizannyo Brian Masimba amanyiddwa nga Jjajja Mapesa ayingiririra abantu bakuba embeeku olw'okumulabako. Yeah.
Maswaku ne badijja benjalo bagenze maaso okusunsula abantu omuziki era waliwo abamu ku bo abaweereddwa ebirabo. Suko kwate ebirabo kwata prestige kano osike ku mugati ono oyozengo ye kano ona bise sibe kiri tuli namba meka jajja eme wanje muyo kaba bukedde ogitegeera yeyandese okugirabako mpulire ku rediyo wadde ogiwulira buwulizi ku TV kati ogirina era tebajja kunnyomiza olabye dola namala wamulabye ye ono bambi kanange munange munyenyezeeko abakulira emikutu gya bukedde okubadde omukungaanya olupanala bukedde Michael Bukasa Sebowa manija wa bukedde TV Richard Kayira Salongo ne manija wa bukedde Family Diembutikizo na Disebutiko bogedde kirabo ne babebaza olw'omukwano gwe balaze bukedde. Nze nja kwongera bakowola bukowozi timugende maaso n'okutuwagira mugende maaso n'okuwuliza programu zaffe ez'enjawulo ku bukedde Family Diembutikizi fe tujja genda maaso n'okubaweereza mwebale nnyo mwebalire ddala. Tusanyuse nnyo okuba nti muzze mu bungi bwe muti kitegeeza nti mufaayo ku nsonga zammwe ate mwagala okuziggusa. Byaffe byakubeebaza okujja mu bungi ne tuwuliziganya ne tufuna ensonga ezifa mu kitundu naffe ng'omukutu gw'amawulire oba emikutu gy'amawulire gyonna egya Vision Group okulaba ensonga ezo bwe tuzitwala mu maaso nga tuzituusa ku bakulu abazivunaanyizibwako bazikoleko. Bano bakwasiza abakatale k'Ematuga TV ennene. Bukedde TV Bukedde Fama wanika bwati TV eno twagala mugiteeke mu katale ako ng'abantu bonna basobola okulaba Bukedde TV abazza okugula ebintu byabwe mu katale nga balaba Bukedde TV. Olosona Ben yazeeko n'atabula ebyennyanja ebikyamudde abantu ne basimba obugere. Mwebale bannaffe nga tukyali Ematuga abantu ab'enjawulo balaze essanyu olwa Bukedde Family okukyala mu kitundu kyabwe n'abavujjirizi batendereza enteekateeka gye tukoze. Wakati nga tuweza programu zaffe ez'enjawulo Ematuga abantu ab'enjawulo bagabye omusaayi abalala bafunye obujjanjabi kuva mu ddooli ya Wanda esente sakku n'eddooli y'Amatuga esenta 3 nga bakebereddwa endwadde ez'enjawulo. Akulidde mu kuŋŋaanya omusaayi Clinton Tayibu agambye nti bafunye omusaayi guwirira n'akunga bannayuganda okusigana kabagoba omusaayi kubanga bajja gwetaaga. Tweyanziza nnyo n'okuyiira ogwo omulanga gwa Bukedde Fama Bukedde TV nti omusaayi gwe mugabye olunaku olwaleero genda ataasa bamama bangi abali mu ddwaliro abalwadde ba kansa abalwadde ba siriimu bonna baba beetaaga musaayi bwabafunye obubenje ate ne bwe tuba tukomyewo oba nga tuze mu bitundu byammwe ebyo ebyenjawulo mu ggwanga lyaffe Uganda nammwe mwetanire mu musaayi. Omusaayi kintu kikulu nnyo. Bwe wabatadde ssente mu nteekateeka eno okuli Pulezidenti Majalwene abawuzi Masaku ne Director w'Amatuga Mix beebaza Bukedde olw'okubassa ku mwanjo. Twesimye nnyo okwolekana nammwe okubanga naffe twataddemu support omugere Bukedde ajawano omugere twebaza abantu b'Amatuga okwagira Amatuga Mix mwebale nnyo baleete abaana bakole ki abaana kusoma basome. Twebaza aba Bukedde opapula Bukedde TV n'abantu b'Ematuga okuba mutwaniriza mu kifo kino. Bwe twogera ku Kyapagiro Enterprises tuba twogera ku siyaji asigibwa ku mugaati tulina sabbuuni gwe weetaaga ogenda okoza engoyezo gwe bayita jama white oba cream. Amazzi ga buzima gakolebwa ab'amagye aba Bukedde tetujja kusemba kulema kubeebaza. Mwebale kubeera n'omwoyo gwagwanga mwebale kutambulanga buli wamu ne mutalaaga ensi eno yonna. Wano abayizi b'Amatuga Mix bayimba oluyimba olwana Bukedde. Njogera ko
Balera banyumidwa salongo vijijingo katandika butandisi kuno abawaddemu akapiira yesu oketugenda maaso salongo jingo katandika butandisi tutandikira Matugana ki ku kisawe kya Lawda Primary School Matuga batunse n'ababukedde omupiira gw'abakyala gusoseewo nga ogenza okugwa nga bukedde wangudde ku bugoba 97. Obwo abasajja gweguzeewo era ogenza okugwa nga tewali alengeri katimba kamone babakulembeza okuma abana basize okukola ekijjukizo olw'okujja kwa Bukedde nga baliko omugenge Joseph Sichanzigo badduukidde nga amuzimbidde ennyumba n'abakunda ebintu byamutonedde. Nasos Aido omuwandiisi w'ekitundu aliko byannyonnyodde. Mbeera eno bweti njagala okwebaza nnyo kyeyamaani waffe Luwama John kubanga ye yazuula omuntu ono ebbanga lyamaze eddene ng'ali mu kifo kino nga tetumanyi. Neebaza mwena abasobodde okuntuusaako obujjanjabi okundabira abandabiridde abantuusizaako byonna. Neebaza nnyo neebaza Mwami Ddungu okunzimbira ennyumba eno. Wasa Beka Sendo Kagere ne Robert Musanje bakusakidde guli eno Bawukedde TV. Kale mwebale nnyo bannaffe twebaza bannamatuga olw'okutwaniza ate n'okutwagala bwe mutyo mugenderaawo. Malala President Yoweri Museveni aguddewo ebbanguliro ly'emikono lyazimba mu disitulikiti y'e Kayunga. Asinzidde n'akubiriza abantu okwettanira ebyemikono kuba bikyusizza obulamu bw'abantu bangi. President Yoweri Museveni agudde ebbanguliro ly'emikono lyazimba mu disitulikiti y'e Kayunga erya Mengo Zono President Industries Kirenge eriyamba abavubuka okwetandikira emirimu egy'ebyemikono. Ng'amalizza okuliggulawo alamudde ebikolebwa abayizi omuli ebyokutunga okukola emigaate engatto okubajja n'ebirala. Pulezidenti era alambudde n'ebidibya by'ennyanja ebyasibwa ku bbanguliro eryo. Oluva abayise ku mbanguliro eno okuli Masitula Nantongo Ashirafu Semakata boogedde engeri ebbanguliro eno gyakyusa obulamu bwabwe ne batandika okukolera emirimu egyabwe era kati balina kebeekolera. Nze nakola tailoring nengulayo ekyalaani kya second hand $20 kuba ekipya nali sikisobola nensigazaako $20 nengula materials nentandikira ku lubalaza lw'omuntu banaye temunyoma mirimu natandikira ku lubalaza nga nkuba biraka naye nga sikiru nagijja wano oluvannyuma nenfuna sente nenepangisiriza ennyumba nentandika okukola kati nina ebyalaani 4 nina abaana b'ensomesa 4. So natandika nange akasaluuni kange kati neekozesa ninawo bannange 3. Wano minisita omumezi okuteekerateekera eggwanga Musiri Golobe atendezza Pulezidenti Museveni okusamba amaguliro gano agakyusiza obulamu bw'abavubuka. Naye nga bwe tulina ssente ennungi bweti okusinziira ku bujulizi obuweereddwa wano bwe tugira nga tuwaayo 2 at least mu disitulikiti ezirina centers zino kiba kirabika bulungi kubanga tetwagala tutuukize olugero olugamba nti okulinaana ennyanja esikuliira twagala tubeere nga tuliira. Ye Pulezidenti mukugera kwa gavumenti ino si bbanguliro lyokka wabula ensula y'okujja abantu mu bwavu agenda okwenda 96 yajja n'enkulira bonna basome naye abakulira amasomero bagitaataganya nga basaba abazadde ssente ekitakkirizibwa. NRM yasuubiza era netandika enkola abaana basomere bwereere. Omwaka ogwaddako 97 twateekawo sente eza UPE. Esente zijja naye wadde sente zijja ab'amasomero n'obukiiko bw'amasomero bukyasaba abaana sente. Pulezidenti agambye amawunguliro gano gakoze enkyukakyuka nnene obulamu bw'abayizi okukira ku bonna basoma wa pulayimale ne siniya. Bano abaana nga babadde bano abakona tebandibaddewo kati biri ebirala tugenda kwongera okubyekenenya tugenda kwongeramu emisomo kubanga kati waliwo emisomo gino egiriwo naye waliwo gyengenda kwongerako nga moto mechanics okukanika motoka ng'amazzi kola by'amazzi. Pulezidenti ayogedde ku ky'obukulu bw'abantu okwettalira amasomo g'emikono.
nga bwe mugambye nti mugenda kutwongera ekisanja kati mu kisanja kino tukkiriziganye ffenna awatali ntalo awatali kusikangana omuguwa nti abaana basomere bwereere mu masomero ga gavumenti. Pulezidenti yogedde mu lukuŋŋaana mwasinkanidde abakulembeze ava mu Greater Mukono ku kisalo kya Mukono boarding primary school. Ono pulezidenti asomesezza abakulembeze bano n'abasaba okutandikawo emirimu bayambeko okukola ng'ekyokulabirako eri abantu bye bakulembera. N'olwekyo abakulembeze kubanga abakulembeze mulina okulaga abantu ekkubo amakubo agasobola kubayamba. Kati eno gy'emirimu egizaalibwa commercial agriculture. Henry Nsubuga ne David Musika yankola bakusakidde egguli eno lwa Bukedde TV. Mwebale bannaffe tugenda kuwumulamu katono tukyadda n'amalala tovaawo. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Bannaffe abakutuusaako Sanyuka banana flavor gin bakuleetedde akenga akapya ke bayita Sanyuka Paulika. Kalungi nnyo ate nga kasangibwa mu maduuka gonna mu Uganda. Keyunire. Omusomesa asukkulumye Wuna Hassan Masaba akulira Wambwa Primary School enkyukakyuka zaleese tezoogerekeka. Oba tukubire ku ssimu. Eno ye Lily Exos Grass Robot ekoleddwa okwanguyiza abalunzi emirimu egoberera ebiragiro by'obwogi wadde ng'oyita ku management system eyateekebwa ku kompyuta. Mu bintu byekakola mwe muli okusala omuddo ne kagutambuza okutuuka mu kiraalo n'okugabira ente mu biriro byazo. Kyokka wano mu kusala omuddo kasala bwe kassaamu ekigimusa mu muddo okukula amangu nga gulimu ebiriisa ebyetaagisa. Ekigimusa eky'amazzi kiyita mu butuli oba nnozo 10 ezaateekebwa emabega ng'esobola okwetikka lita z'ekigimusa 10 kyokka n'ekigimusa eky'empeke nga NPK eba esobola okukiteekamu. Muno bassaamu battery ya volts 4 nga buli mupiira guliko mota egutambuza. Okukola bino bassaamu tekinologiya ow'enjawulo okuli stereo kamera mu maaso n'emabega, kalungamizibwa wa tekinologiya wa Global Positioning System GPS okutambula obulungi nga tekatomedde bintu. Kuno kw'ogatta ultrasonic sensors esobola okulabula ku bulabe bwe beeyolekedde. Bassaamu ebiso by'oyinza okuyita double knife kataba obusala omuddo obulungi mu ngeri egwanguyiza okuddamu okukula amangu. Robot eno egenda kutuuka mu katale ka Netherlands omwaka ogujja. Lily Exos Grass Robot ezitowa ttani 3 ne kilo 4 era ng'ekolera ku sipiidi ya kilomita 3.4 buli ssaawa. Esala ng'egimusa omuddo mu bugazi bwa mita 2 era ng'ekuŋŋaanya omuddo okutuuka ku ttani 1. Osobola okugiwa ebiragiro omuddo n'egugaba ku luuyi lumu oba ku njuyi zombi. Bw'olabira bino tebannasalawo ssente zikagenda kugulwa. Sayansi ne tekinologiya. Kale nga bwe batannasalawo naffe katweyongereyo n'agataliiko nfuufu webale kubeera naffe. Mu mboozi y'omusomesa asukkulumye tuleese Hassan Masaba akulira Wambwa Primary School mu kibuga Mbale. Banne bamutendereza olw'enkyukakyuka zaleese bukyanga asindikibwawo nga tezikomye kukyusa ndabika ya ssomero wabula n'engeri abayizi gye bakola mu bigezo ebyakamalirizo. Essomero lya Wambwa Primary School lisangwa mu division ya Industrial City mu wadi ya Maluko mu kibuga Mbale nga lyatandikibwawo abatuuze naye nga liddukanyizibwa gavumenti. Kati alikulira Hassan Masaba gwe tukuleetedde mu mboozi y'omusomesa asukkulumye olw'engeri gye yapererezaamu abazadde abaali baggyeyo abaana nga babatutte mu masomero amalala ne babakomyawo. Masaba nzaalwa y'essagi ya Sel Nanyuzi wadi mu Mbale era musomesa mutendeke omulimu gwe yakugukira ku Wallace TTC Islamic University in Uganda. Teach all these ones to your primary 7. You don't just end at naming, but you must know the details of it. Aweereza amasomero agawera okuli eri Aga Khan Namataala Primary School, Nakibiso Primary School ne Umar Yombe ng'eno gye yafunira obumyuka bw'omukulu w'essomero ng'akwasiddwa woofiisi yatunula mu bitabo by'essomero mwe yakizuulira nti essomero lino lyali libaddeko n'abayizi abasoba mu 200 wabula nga mu kaseera ako baali 271 ekyamwennyamiza. Ye n'abasomesa baatambula njokonjo ne basaba abatuuze okukomyawo abaana basome era nti taamu eyasooka mu 2000 yagenda okutuuka wakati ng'ennamba y'abayizi eseemu okulinnya. Naye kati wenjogerera rekodi gye twasirise mu ofiisi babadde ku 1854
newe njogerera kati bagenda mu 2000. Agamba mu kiseera ekyo n'entebe z'abayizi baali batandise okuzigabira amasomero amalala agalina abayizi abangi ng'essomero eryo lyali lyafuuka kkubo eri abatuuze n'abatalina byakukola nga we bawummulira. Era nga ne community eruzinze hope mu ssomero lino ne desk ezaaliwo nga nazo bazigabye ne ku masomero amalala. Naye bwe najja nekolaganira wamu n'abasomesa ne tuteekawo programs ezireetera ebyokusoma tutumu. Ng'abayizi bakomyewo yalisaako fensi ne geeti n'atuukirira ebitongole by'amazzi ebyabasembereza amazzi amayonjo okwosaako okuddaabiriza kaabuyonjo ze yasanga zinaatera okuyiikamu ate nga tezimala bayizi. Kati bano bwe bajja ab'ekitongole ekya Water Aid ne batuwa toilets 12 stanzas ze mulabye ku sayidi eri nezikyusa feesi y'essomero. Ayongedde ku bungi bw'ebizimbe asimbye emiti egirirabisa obulungi nsonga n'obuyonjo mu kompawundi tebwogerekeka. Emmere ey'amatooke abayizi gye balya ne kasooli gwe bakubamu akawunga mbabyerimira. Kati ebintu bino bwe tubikungula at least waliyo abazadde be twakubiriza mu miitingi zaffe basasulirako abaana kusomera kulya. Kati tukola supplement tuwongerezaako. Essomero lino lyenyigira mu by'emizannyo omuli okubaka okusamba akapiira n'ebirala songa ne mu kuyimba teri abawunyamu embaale n'ebitundu ebiriraanyeewo ate bwe gutuuka ku bigezo by'akamalirizo ebya Piero E baafuuka bannantameggwa. Ko kalikula twateekawo program gye batambuliramu gye bakolerako ebintu byabwe kati omwana ava wano aba ali holy made kuba bya academics alioke co-curricular is complete. Omulambuzi w'amasomero mu kibuga Mbale John Waruko agamba nti obukozi obuyiiya n'obumalirivu bw'amasaaba buleese enkyukakyuka etoogerekekako mu ssomero lino. Tumanyi bulungi nti abaana abasinga batera kulemererwa kuba tebamanyi kusoma bulungi na kuwandiika. So ateseemu amaanyi mu kusoma. Anthony Masare ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'essomero lino Alumansi Sendegeya owa PTA omumyuka w'essomero Leah Asak n'abalala basiimye enkulaakulana Masaba gye yaleese. Music, dance and drama n'emizannyo emirala era ebyemizannyo tulina ebikopo yakafuna tulina ebikopo nga 5. Twagala tufune boarding school, twagala tufune water pumps, tulina borehole. We clean up the environment by planting. We have even started planting trees, and we have even started on building a school hostel. So that is the infrastructure which is on right now. Bizimba kati ngiri teyali ngeno kati laba mutambulako netoye boja oyinza kulowooza nti office nga tebakugambye mbu eyo toye. Kibuuka Lumu yakusakidde ekkuliro lino ku Lwabukedde TV. Webale nnyo Kibuuka Lumu ate akulira Vision Group Don Wanyama akubiriza abantu okukuuma eddembe ly'abaana. Abyogeredde ku kitongole kya SOS Children Village Kakiri gye yayitiddwa ng'omugenyi omukulu nga bakuza olunaku lw'omwana wa Afrika. Abayizi okuva amasomero ag'enjawulo bakunganire ku SOS Children's Village Kakiri okukuza olunaku lw'omwana wa Afrika. Emikolo gitambulidde ku mulamwa ogw'okuteekerateekera eddembe ly'abaana ng'akulira Vision Group Don Innocent Wanyama y'abadde omugenyi omukolo. Ku mukolo guno abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo boolesesa ebitone. Akulira SOS Children's Village Kakiri Bwamiki Paul asiimye akulira Vision Group Wanyama olw'okuwa abaana abatalina mwasiriza essuubi okubasomesa n'okubalabirira. It has been a good gesture nti Vision Group ekkiriza ntejja kwongera okuyamba abaana bano. Omuyizi Kemugisha Helen okuva mu Mountain Olive Kakiri ategeezezza nti yeegomba okukolera ku Vision Group era nti kino kimuwaliriza okusoma ennyo atuukiriza ekirooto kye. I'm reading very hard to also join the Vision Group in future because I admire your work. Akulira Sam's Foods Dr. Dennis Ngabirano ategeeza nti wakukwatagana n'aba SOS Children's Village okumalawo abatulugunya abaana n'okutumbula ebitone byabwe. That it is high time as we as Sam's Food Industries signed a partnership between SOS and Sam's Food Industries to extend outreach services to these
wonderful institution. Akulira Source Children's Villages mu Uganda nga yekadobera Moses asimye gavumenti olw'okusobozesa ebitongole bya nakyewa okukola naye n'agisaba okussa ensimbi mu bintu ebizimba abaana. N'olwekyo bannange nsaba n'ekirala gavumenti etuyambe eyongere resources oba ssente mu programs eziyamba abaana. Asimye enteekateeka omuli okugema abaana ne bonna basome era n'asaba abantu okukolaganira wamu ne gavumenti okulaba nga bakuuma abaana. Abaana abali malnourished tebalya bulungi, tuyina abaana abatasoma, tuyina abaana kabasanya. CEO Wanyama asimye Source Children's Village olw'okulabirira abaana abataliiko mwasirisi neyeeyama okukola buli ekisoboka okulaba ng'ensonga ezikwata ku baana n'eddembe lyabwe bitumbulwa. Indeed, it is our duty to make sure that we make the world a better place, especially for our children. Yeeyamye okuyamba ku baana abaagala okufuuka bannamawulire okutuukiriza ebirooto byabwe. You ask that you want to be a journalist. I'm promising to mentor you, but I also want to hand you over to that lady, Miriam, to also mentor you, okay? So you get her contacts, and between me and her, we shall make sure that we help you to achieve your dream, okay? Yenyamidde n'olw'abaana abafuna obukosefu ku mitwe abeeyongedde ng'aliko okuwabulwa kwawadde abazadde. Find a child at 4 a.m. in a taxi with a big bag wherever going. No, we're destroying these children. So let's allow the children to be children. I'm glad that I think the government through the Ministry of Education has been hearing some of these concerns, and gradually we've been seeing policy changes and directives to schools to be more alive to the need to respect these rights of children and do not put the children under so much pressure. Oluvannyuma awaddeyo kopi z'ebitabo ebikubibwa kampuni ya Vision Group 120 biyambeko ab'ekitongole kino mu kugunjula abaana. Abasams n'abayise bawadde CEO Wanyama ebirabo. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.